enda kusaba n'obuwombeefu. Njagala otagingire Simon Mogenyi byabakama mberejo. Nsaba ontagingire Simon Mogenyi byabakama mberejo. Nsaba ompitire ono Nyande Soferiti bahaburwa. Nsaba ompitire mutabani wabe Daily Drinking General Muhoozi Kanyerugaba. Nsaba ompitire General Salim Sarakanda naho Kisawuvuga. Nsaba ompitire Chief Justice Nzeyimana oba Nzeyimana abere COVID yen. Nsaba ompitire Kiriwa Kiwanuka. Nsaba ompitire Karugire. Nsaba ompitire wano Robert Kasibante abere ku videos. Ngera mumpitire ba NR mbona abere ku video yen. Nsaba mumpitire President wangu Robert Kyagulanyi Center mu Nawoli nkusaba ogenda ku ompuliriza akatambikano. Ngenda kusabuli comrade yenna owa national platform tula katambikano ng'okola ku mutimbagano nkusabuliza katambikano. Bwe mmala okusaba okumpitira abantu abo njagala ompitira no Yusuf Nsibambi ne ba fake opposition bonna abadde mu Uganda bajje ka video kano munakabasalimu nakabasindikira ekirungi baziraba. Njagala ompitire Erweru Katumba Wamala ne bajje no bonna ba indigenous babere katambikano kubangenda bwa security alert. Bwe mmala basa wawe batyo nsaba ontambuliza akatambikano olina option y'abantu 10 sharing la komwenda akamu akasigaddewo okateeke ku page yo oba account yo abatayina notification kufuna kweno page bajja kujja ngoma zo bayita kyetuyita sharing is caring. Sharing information tekina kikujjako ojja kikola. Saagala kubaluisa data wa buseere n'emirimu mukola mingi nnyo njagala tandikira ngo budde bukyali. Okusookera ddala njagala kuwa ekigulalo gikyaleero. Njagala kiwa Nyando Yosoferiti bahabura tabasiba mutabani wa Akara ekyesere tamuzize nsanga bisibe na nyirika buyonje tambula. Njagala mu ekigulalo gikyaleero kimutuke ko bulungi nnyo akiwulirize mirembe then bikina mutabula yana amanya. Ekigulalo gikyaleero ngenda kiwa Nyando Yosoferi. Naye ndowooza nga sinnamu wa kigulalo gi njagala nsooke mpisewo security alert yana. Oba kansoke nkole disclaimer nga sina wa security alert. 1. Angera tegeza bana Uganda bonna gye muli mu nsi yonna n'abali mu Uganda. Nze politics gwe bansomesa oba gwe nasoma ne gwenzanya ebbanga lyonna. Manyi nti politics kuba kuwanyisiganya birowooza asinga ebirowoozo birungi abalonzi gwe balonda. Era mmanyi mu kaseera k'ebyobufuzi ebigambo bingi ebiwanyisiganyizibwa. Era mu kaseera k'ebyobufuzi kizibu nnyo omuntu ogandi ngenda kuwabira gundi yayogedde bw'ati nno. Ne ku international level bannabyabufuzi bangi bayisinganya ebigambo ebikaawofu ne tisinawo oli muntu gwe bali obwambye oba gwe basse. N'olw'ensonga eyo mu Uganda bannabyabufuzi abasinga obungi ekintu ekyo baali tebakimanyi. Kyovula nti mu Uganda omuntu anyiiga nnyo nga bamwogeddeko ekituufu nga tebaagala boogerako. So mu politics omuntu bw'akwogerako ekigambo nga tuli mu politics toteekeddwa kunyiiga. Naye mu normal circumstances omuntu bw'akuvuma nakolako mu normal circumstances oba kye tuyita lifestyle then you have a case against someone. Bwe tuba nga tuli mu politics omuntu bw'akwogeddeko ekigambo that is a politics gwe kiba. Bw'ogamba nti ogenda muggulako omusango oba omutemula kitegeeza toli politician kubanga politics tabeera mu bakawadi tabeera mu banafu. N'olw'ensonga ngenda tegeeza bannayuganda mwena gye muli gye ndi mulamu sina buzibu. Waliwo abantu abasasulibwa gavumenti okutambuza ebiboozibozi ebikola diversion n'okutiisa abantu anti bankutte bankubya amasasi tebakikoze leero kibadde kijja babiteeka ku mitimbagano gya Twitter, YouTube, Facebook ne bitambula mu group za WhatsApp ogezaako kuteeka abantu mu panic. Abantu balwadde balina pressure, bantu balina ebirwadde bingi. Kati bw'oteekayo agaboozibozi ako bambi osobola okuleeta abantu okufa. Naye nga nze omuntu sikiinaako buzibu. Mu politics sikiinaako buzibu. Banvumidde emyaka 7 waleoddeko nti ngenda kugulako omuntu omusango nno. Bambise emyaka gyonna sina gwe nali ngenti ngenda kukuwaabira balaba nno. Buli kyonna bakimpise kye baagala. Sina buzibu kuba tuli mu politics. Kyovula nange nti sivuma muntu no.
nensobola okugamba ekintu ekyo nakyegambe nga kigenda kutuukako. So kati njala bategeeza nti ebibuuzibuuzi bitambula biri state funded okujja abantu ku mulamwa n'abantu okubateeka mu mbeera y'okubatiisatiisa. So saagala mutye ate sina gwe ngenda kuvunaana oba gwe ngenda kunyiigira. Oli bw'aba olya nga kye kimusanyusa nti ye bw'akyogera kimuwa emirembe, please go ahead, sina buzibu nakyo kubanga tuli mu politics. Okitegedde bulungi nnyo. Naye bw'olaba Museveni nga twogera ebigambo ebituufu n'anyiiga ne bannabeefuza bali mu Uganda nga mwogedde ekigambo n'anyiiga, kitegeeza those are not politicians. So njala bagabwe n'Abannayuganda nti byonna ebyoba omuntu oba owoddeko ndi avuma oba njogeddeko ekigambo bambe, please tokisharinga kirekeeyo. Okwo kubadde kwagala kwekyanjagaliza mbeere, so nange simuyinaako buzibu wadde mba okukola kyayagala. Oyo bayita politics. Era tolulwa nti nze nvumye omuntu kubanga yanjogedde kuba yampemudde oba yambise oba yange bankubye amasasi oba nkutte. No, that is politics. Omuntu wadde bwe kibanga kye kimusanyusa muleka akikole. Oyenze n'adisuubirire mu Uganda temwandibadde temuwamba abaana, mwandibadde temutta bantu kubanga politics, nga tuli mu politics ekintu kiba kyanjawulo nnyo. Kinjagadde osooka okukola ka akantu ako ka clarification. Kati ndowooza kansooke mmala okuyisaawo ekigulalo gye ndyoke ngabe security alert. Ne kansooke security kuba ekigulalo gye kiwanvumukko. Kansooke mbawa security, kansooke mbawa ekigulalo gye kiwanvumu, kansooke mbawa security alert. One, bulobaka obwa security alert njala mugende eri Bannayuganda by indigenous abali mu magye ga UPDF. Buno bubaka njala bugende eri by indigenous Ugandans abali mu gye lya UPDF, abali mu police, abali mu magye ga UPDF n'abali mu police, nga muli ku madaala amanene, nga muli ba indigenous, ng'olina jjajjaawo asooka n'owookubiri, nga famire tetandikira ku taatawo, ng'oli mu UPDF, nga naawe okimanyi nti eggwanga liri mu buzibu olwa famire ya Museveni ebikolwa bye. Watch out your steps. Muhoozi mwenna abatambulyako 24/7 era muliko 24/7 surveillance. Lwaki? Muhoozi mwenna abataddeko surveillance 24/7 bayinza obakozesa nga diversion okuba eliminatinga. Bw'omanyi nti oli indigenous officer mu UPDF mu police, ng'okimanya eggwanga oliraba ligenda mu ntata, mukendeeze okwogera ku masimu direct calls, mukendeeze okwogera ne bakazi bammwe ku bintu ebikwatagana ku ndowooza mmwe ku by'obufuzi. Abasinga obungi babatega abakazi nga Banyarwanda. Oli oyinza okuza mukazi w'Omusoga naye nga Munyarwanda, oyinza okuza nti omukazi w'Omuganda naye nga Munyarwanda, oyinza okuza mukazi wo nti Munyankole naye nga Munyarwanda, oyinza okuza mukazi wo nti Mukiga kumbe Munyarwanda, oyinza okuza mukazi wo nti Mutoolo ng'ate Munyarwanda. Babatega abakazi. Kati yo gye mbeera nga munyumya enfuusi zammwe eri abalinkinga information ku Muhoozi ne Museveni nti ono Jeno ayogera bw'ati, oli senior police officer ayogera bw'ati, information etambula. Baba ontalinga 24/7 era assassination zigenda tandika mu magye ne mu police. Zinza okuba silent whereby nga bajja kosa sophisticated moves okubajjawo nga tebagenda kozesa masasi wabula nga bajja kozesa obutwa. Kati gwe wenna ali ku ddaali ya Jeno okudda wansi ng'oli indigenous, be very careful. Baagala bajjawo omu ku omu ng'oli mu poliisi, oli mu magye ga UPDF, oli mu prison. SF Sabalyo mugimanyi bulungi nnyo yonna yazingibwako famire emu. So mwegendereze nnyo ebigenda maaso. Nze security alert njibawadde kubanga na information. Amanya gengendo top target mwemanyi. Lero sigenda bami ne top target mwemanyi bagenda bajjawo. Nekyo mukitegedde bulungi muli ku 24/7 surveillance Muhoozi batambulirako era bagenda bajjawo. One, embulire tefa yonna okuservinga eggwanga eryo kiri mu mikono gyammwe mwe ba indigenous. Either mudduke oba battenga ebiyenje. Mulina options bbiri. Either okudduka oba okubattanga ebiyenje kuba move weeri era nteeketeeke. Either okudduka oba okufanga ebiyenje. Ekyo nakyo mukitegeere ng'obudde bukyali.
awo tuvuddewo security alert ngimaze ndowooza kate kamala okuyisawo obulango bw'abakama bange then tulyoke tugende ku information eya mbawo ekigula lugi nsimule ne information. Alright, obulango bwankyukakyuka era busoma bwebuti buli obulango busatu. The National Press Conference Day. The National Press Conference Day, which will take place on Wednesday, February 11, 2026. For all comrades and leaders in the struggle, we reject your win, Museveni. Ash Museveni must go. People to the power to the people. Jesus or justice revives. Bakutegeeza nti olunaku ngerakuza omwezi 11 omwezi ogwokubiri 2026 lujja kuba lwakusatu. Bakomredi bonna betukola emirimu gyegimu ku social media namwe abaagala enkyukakyuka. Bakomredi badesigninzeyo enkola ng'egenda kubeera ya lunaku baluyise National Press Conference Day. Nga osobola okukwata essimu yo ey'omu ngalo n'olikodinga akatambi ng'oweereza obubaka Nyando Yosoferi okumulaga nti yawangula era twetaaga obuyinza bwaffe kubanga baasabye musajja mukulu Simon Mugenyi byabaka Mambereju results details to details teyazitaddeyo yatadde butesi gazeti nabazi yafulumya kati tukusaga mu Uganda era joli mu nsi yonna osobola kuligonga ka video kadakiika 2-3 ng'okondemminga era ng'obanja obuyinza bwaffe akatambi ako katoka ku social media platform yo wona okasanzo katekewo nenga okusingira ddala buli omu comrade akola mulimu guno bakusabye nti kola ka video ng'odimandiga victory yaffe odimandiga ba political prisoners ne injustices zigenda maso mu Uganda. Bakutegeeza nti abaki designinze bebamu ku benkyukakyuka abali mu struggle ba comrade bakayise National Press Conference Day, which will take place on Wednesday, February 11, 2026. Victory claim from Byabakama. For all comrades and leaders in the struggle, we must reject your win, Museveni. Ash Museveni must go. Power to the people. Justice revive. Kekano akalango kebasoso okuyisa ba comrade abakatadde ku mitimbagano egy'enjawulo nzenga buli jonka isiza waawo buli mosobola okukola ka video ku mutimbagano gw'enjawulo mu kikole kati ka poster kano kennyini kekagenda okuvaako ekinyusi kya video gy'enkolo lwaleero yesongola kimbage muyite Chief Justice nze Jimana muyite Kiriwa Kiwanuka muyite Karugire muyite Robert Kasibante muyite Simon Mukama Mbereju muyite Nyando Yosoferi ngenda be exposinga wano natadde opozimba gamba Promax nadibanga Promax atuse akalanga kokubiri. People Power National Platform UK demonstration 10 Down Street London SW1A 2AA February 13, 2022 February 13th 2026 at 11 a.m. up to 4 p.m. UK time, calling on Prime Minister Keir Starmer and Yvette Cooper to speak upon the Uganda's frequent elections. Wakulembeze ba National Platform sakwa papa mugamba lwebwezi bakutegeeza bagenda kubira kwekalakasa ku namba 10 oba namba 10 yendagiriro entuufu amakago bwa Saba Minisita Abongereza wegali bannayuganda bateeseteese okwekalakasa ku nnaku olwokusaba na 13 omwezi ogwokubiri mwaka 2026 ku ssaawa 5 ez'okumakya mpaka saa 10 ez'akawungeezi nga bageza kutegeeza Prime Minister Abongereza Keir Starmer saako ne Yvette Cooper baveeyo boogere ku nsonga z'obubbi bw'obulamu mu Uganda n'okutulugunya abantu mu ngeri yonna esoboka. Kati gwe nabwe ali mu Bungereza address mugitegedde bulungi. Address ye 10 Downing Street amaka oba ye office ya Saba Minisita Abongereza waatula ne wakolera emirimu gye mu Bungereza. Temwetaaga genda wala essaawa zijja kuba 5 ez'okumakya. Keka akalango kwekalakasa kujjako masaa 10 akalanga kasembayo kaakanwana bulungi nnyo kagamba bwe kati Ugandans occupy the German parliament. Ugandans occupy the German parliament. Protesting human rights abuses in Uganda. Human rights are not negotiable. Date 14th of February 2026. Time 14 hours. Time of German venue. Bundestag / German Parliament. For more information, please contact the following numbers: +49 17 66 36 38 73 642 or +49
16 33 41 94 92 for more information about this demonstration. Mwenda abantu be Germany babategeeza nti egenda kubeerayo okwekalakaasa ku parliament ya Germany nga babategeeza nti mugende imbere banji mwena bannayuganda bagende mugende mu chupayinge parliament ya Germany nga muteekayo kwekalakaasa kwammwe olw'eddembe ly'abantu eririnyiddwa mu Uganda ate nga bagamba nti eddembe ly'obuntu teriteesebwako oba terikubwako kalulu ku lw'ensimbi lisigala ddembe ly'abantu. So kekano akalango akabakomoli bannaffe abali mu struggle abali mu ggwanga lya Bugirimaani. Obulango buba buweddeyo. Katugende mu kiggulalo gikyaleero tusimbule video. Njagala muntagingire Nyandi Yosoferi muwe ekiggulalo gikino akitegeere bulungi nnyo kimukke mu vivi. Batumeddeko mwenna abanyumirwa ekiggulalo gye mu video zange zino. Akatambi katandikire mu kiggulalo gi. Nyandi Yosoferi tibahabulwa tutabasira mutabani wa kale ekyesetemiziddde ensanga bisimena nyiriko obuyonjo etambula muzeizedde oli oti akapreso kawulira kansulenti kapreso kawulire abaganda tugamba nti akatali kabbe amagumba oli osula mu mulyango kubanga kakabbe tosobola gasula mu mulyango bajja kuboza banyiniko banyini nti owaye gwe omwavu emponga byoya ekikulisa enkoko ng'ogikwese kiki ng'ateyo kitegeeza nti obeera mubbi. Kale nga bwabbi akalulu ngenda kwambula. Nga bwabbi akalulu ngenda kwambula. Nga bw'oyagala okukola ebikolwa byo bino eby'obutemu ngenda kwambula ntya ekisookera ddala. Ngenda kutegeeza mu kiggulalo gikyaleero nga nkijje mu lufumo olugamba nti ekitatta muyima wattu tekimumalaako oba tekimalaawo nteeze. Nyandi Yosoferi ekiggulalo gye nkikuweereza. Ekitatta muyima tekimumalaako nteeze oba tekimalaawo nteeze. Lwaki Nyandi muyisiza mu kiggulalo gikyaleero? Munnange Nyandi Yosoferi ng'ali mu sisitimu ya Sero Bihoga and Educate Bihogo omanyi obwongo balina butono bulinga bwatera tabizi. Yalowooza nti buli kimu agenda kikwasa maanyi. Yalowooza buli kimu agenda kutiisatiisa. Yalowooza buli muntu ali mu Uganda aliko omuwendo ogw'okugula. Era alowooza nti mu Uganda buli muntu agenda musirisa. Era yakyalowooza mu bwongo obwe nti bwagula MP abaguze abamulonda bonna. Bwagula kansala abalowooza aguze abalonda kansala. That's what we call pure cow mentality. Mu kiggulalo gikyaleero kankutegeeze Museveni. Abasajja bonna bewayise mu refugee camp Entebbe. Abamu ng'emitwe tegikyasobola ensingo tegikyasobola kwemirira mitwe gyabwe okuli Yusufu Nsibambi n'abalala. Bw'obanga abalonzi babagambye nti munnange ekimala mu ddeeka ewammwe kitegeeza tebakyali valuable in the community even in Uganda. Whatever you are saying them to do in public will not trim or trim people's support or people's will. So, timu gye wayise yonna fake opposition n'ogiyita mu State House mu refugee camp Entebbe ng'oyagala publicly bajje bakole legitimization n'okugezaako okulaga public nti wewangula obululu ate nga bandi baji bakyogera before. That is a huge mistake. Ekizibu kiriwo ekiti nti abalonzi ba Uganda tosobola compromise nga bagula bonna miliyoni 49. Wabula you can compromise a single individual ngabo 17 bwaleese. Naye bwaleese nyanya nvundu. Abalonzi baga nti nyanya tekyalina mugaso gwazo. Kyovula ne boogera teryanyega kubanga tebakyakola makulu. Ekyokugereza Sebaggala Latifu takyakola makulu. Era takyasobola kuddusaako ku kyalo ndi byayogedde nedda. Kubanga Abaganda tugamba nti oli bw'asesema taddamu kulya byasesemye. Wabula bw'osanga omuntu nga yasesemye n'alya byasesemye manya nti oyo aliko akabuuza. Bw'olaba musajja mukulu gwaleese ng'ensingo eyimiridde omutwe omunene gumulinga ebbokisi y'amenvu ng'awoza Museveni yawangula nga ne ku polling station we yalondera teyawoza buwera 20 oyo aba takyavaako adiifi. Kitegeeza that is a useless idiot okuva ku kyalo bamulondedde mpaka takyalina makulu. Kati Museveni njala kugamba byonna by'okola ng'osindika bano bafeeke opposition MP abaagudde mbu bajje batandika okugamba wawangudde mwetaaga dialogo gyagigamba nnyoko si Bannayuganda 1. Bannayuganda banyiivu
Bana Uganda bako gwe ne bonootekawo simanyi dialogue tebigenda kukola kubanga bootutte abantu babagobye kati goyinza okuddira omukazi gwe bakwatidde mulungi n'omutwala mb'omutadde mu maka amaka ogenda ogamutuusaamu nga ku kyalo mumanyi ndire bamukwatira mu maka ago kitegeeza batakyalina value kati njala kugamba ekigambo kimu waliwo enteekateeka era tukyali mu Kigulalogi mu vidiyo inakoze olunaku lwajjo nga oyagala ku negotiatinga n'abaagwa mu nuupu oba w'obuyinza either oba ambassador oba wa minister baveeyo beegaana enuupu bwe bate bajeeganye oveeyo gambe nti Kyagulanyi tayagala kuteesa n'abantu bonna era mutujju ompulya bulungi nnyo ng'okozesa abantu abo kati wano wali okulya n'okukomba essowaani ne bwokera ku makya n'otwala sekuriteriyeti yonna ne bwokera ku makya n'otwala ba MP bannuupu bonna tetulina kituyigula ttama azirongazi nti omulunzi waffe ow'endiga Robert Kyagulanyi Ssentamu waali abasigadde twala tetulina buzibu nakyo so mu nteekateeka ya Nyando mu Kigulalogi gy'agamba mbw'ayagala ku frustrating Robert Kyagulanyi Ssentamu ne National Unity Platform ng'akonvinsinze ba MP bonna ngu Robert Kyagulanyi Ssentamu asigale mu bbanga tasobola kusigala mu bbanga no azirongazi nti ayina omuntu wa wansi yalonze tasobola kusigala mu bbanga bano bayindi video bobo otwala osobola okutwala ba MP bonna kubanga eyo proposal weeri mbu you want to frustrate but tekisoboka you are frustrating yourself nze nkugamba ne bw'otwala ba MP bonna batwale obafudde ba minister obakoze eki omala biseera as long as Robert Kyagulanyi Ssentamu akola ki waali wenkugambidde nti ekitatta muyima tekimumalaako nteeze kati Kyagulanyi oba waali gwe ne bonootwala ba MP n'ekitebe n'olita trakita waguleda n'okisendawo Kyagulanyi nga waali that is time wastage bano bwasindise bano abasajja bo bambi omala biseera tebana kibagenda kukola mu community abantu baakoowa that is it nganfundikira Ekigulalogi buli komoledi yenna ng'oli wankyukakyuka njagala oggyemu feelings ku nsonga z'abakulembeze naddala bakansala ba MP gyamu feelings teekamu omunnyo kuba gogotta amata lwaki okusinziira ku kigenda mu maaso toddamu kugamba nti ono MP wange muleke abantu abo focus giteeke ku president muve ku bannabyabufuzi era temubaforcinga kuvaayo kukola statement ajja kujja akola statement ekusanyuse ng'ekiro agenda kukola kirala nkikuddiramu ajja kujja akola statement kubanga omukasi naye ng'ekiro agenda kukola kirala ng'ekituufu tasobola kikola lwaki kankuwa ekyokulabirako balumba amaka ga president batubba akalulu ani yayogera bayogera ku lwa baafiirwa president ne balumba makage ani yakola post ne balumba babiitungo kya mukyala president ani yakola post bonna baasirika ani avudde nga akola claim ku nsonga ezo bonna baasirika g'osuubire tebagenda kuvaayo bakugambye nti bagenda claiming Victoria no kubanga emisana babeera ku nga mubalaba ekiro ne bafuuka zombi ne badiscussinga ne Museveni way out oba way forward kati comrade ngeri yakugamba ng'olina akatima katonyoka kulinga ak'enkukunyi saagala oteeke feeling yo ku munnabyabufuzi yenna abantu bonna mu Uganda bannabyabufuzi balina price tag balina omuwendo muwandiikeko babateera bino wammanga bakugamba nti kkiriza okolagane naffe secretly as long as tolumba Museveni kkiriza tukuwa ekifu oba kkiriza ssente bw'otakkiriza ssente option esigalo yakukwata kusiba oba kutta kati mu bintu byonna nga be ekibatuwala si kujjako Museveni baagala ssente bateera ssente ku mmeeza bagaana nkubuuziza babateera ssente bakuterawo option zinga nnya ne basembyayo essente ate nga mu parliament lubadde ogenda kufuna ssente waliwo asobola okugaana ssente ku bantu abali e Uganda ba MP bonna abaagudde n'abawanguddwa
Jensonga lwaki bonna bali silent emisana batambula bulungi nnyo babeera nawe naye ekiro babeera n'ennyambi esofeeri nga boogera buli kimu. So kati ngenda kugamba ekigambo kimu blaza jamu sukaali jamu presa kakkana. Focus ku president yekka abasigadde beesonyiwe balabe bulabi. Nyongera kujjuka Museveni nga nfundikira akanyumiro kano nti ne bw'otwala ba LP bonna as long as nti omuyima asigaddewo ebisigadde tujja bisolovinga. Kubanga naawe nkujjukiza mu kinaana bwe wagenda mu kalulu ke bba n'enviri ne zikuva ku mutwe n'ofuna ekiwalaata. Dr. Crispus Kionga yasigala mu parliament era tena kigambo kyonna kye yayogera ng'akonda emiga correction violence zaaliwo mpaka lwewangula mu kinaana mukaaga n'alyoka ajja akwegattako Dr. Crispus Kionga. So ne bano ba MP baffe tembateekamu nnyo ssuubi nno mubaleke mukitegedde bulungi nnyo. So kati bonna ne bw'obatwala njagadde kugamba nti public bannayuganda miliyoni 49 zirina ekizibu tezikwagala zaagala oveewo. Kati bano ba individu ne batwala buli omu alina price tag. Ne mu parliament bakimayo sente obozi bawadira bagenda zitwala fe batu disappointing. Kati fe pressure za disappointment twazibuuka tukyalina pressure. Oba oli agenze oba asirise we are less concerned. Era tukuba pressure. Wakyurura mbwena. Kale ekigwalo gye kimaliriza bulungi nnyo njala tandika akatambi akatulese. Akatambi akatulese katandika katya. Soke mu kitabo tusooke mu simu. Katusooke wano. Katusooke wano. Mala okujjamu obulango buno kubanga omulimu gwabo guwedde. Mulimu gw'obulango. Alright. Katusooke wano. Katusooke wano. Mpola. Abadde bangoberera videos zonna ze mbadde nzija okuva mu December mpaka okulonda bakwaggwa. Nenzija ntubagamba sitone bakomerera babadde bakola video. Ngabagamba nti Museveni mission yali yakutta Kyagulanyi na survivinga. Bulijjo tubagamba information ekwatagana ku police n'amagye ba plan gokolere wa Kyagulanyi nga muloza tusaaga. But unfortunately olwaleero police yennyini confirms bye tubagamba mu ddoboozi lya mukulu Afande Lutumwa Kishoke w'amaaso agali olubuto. Saagala bimwogerera kabyeyogerere ng'ensi ekola ki ng'ensi ewule. Mulye bulungi nnyo bwe tubagamba ebbanga lyonna. Olya bulungi nnyo? Wulira. Like I shared earlier, and I have also shared before that we are doing it for security reasons, in the interest of the security of the country. If he commits a very particular offense, like I said earlier when I was talking about these issues, we will certainly either invite him to police or arrest him and take him to court. But at the moment, just know that there are very specific operational postures around his premises in the interest of national security. Tamale asked about no curfew. A curfew is a highly restrictive measure on movement of persons. We are not having curfews around. What we are having are sport checks in the interest of security and in line with the execution of our duty. All right. Enalimu polisi ngekulemberwa Lutumwa Kishoke with the pregnant eyes. Amasa agali olubuto agambye nti
Polisi amagye SFC bali mu maka ga Kyagulanyi nga bakyaliwo era bagayina mu mukono gyabwe ku nsonga y'okuba nti yabyakwerinda bya family ya Museveni ne gavumenti yaabwe era bali mu kukola okunoonyereza okwenjawulo specific okunoonyereza okwenjawulo bwe bana bazudde kye bazudde bajja kugula omusankulu bati Kyagulanyi Ssentamu era bajja mutumya bajja mukwata kati ndoza mutegedde bulungi bwe tubagamba kati kino kirekawo ba NRM propagandalist kirekawo gavumenti yennyini eyewakana mbuterumba akoma maka ga Kyagulanyi bobo gambye nti muli maka ga mu Kyagulanyi nga for specific reasons era for the national security nga maka ga Kyagulanyi kitegeeza nti bye nayogera byonna emirundi 1755 mukakagambitano byonna bituufu mwampulantinga y'emmundu ne mupulantinga y'essente n'ebyokulwanyisa n'ebira byonna mulimu okukola fayiro ennene ngerimu omuzikiti gwa Kampala mukadde muguleete muguteeka Robert Kyagulanyi Ssentamu video zange bajja zijjayo mu international community bazibategeeze nti mire mulimu okukola byonna babyogera dda kubanga nze kyenkola bakita premeditated statement okubalabisa ngo obudde bukyali kati you've confirmed that you're occupying someone's premises without any court order mukazi we yatulugunyizibwa temwakola follow up omwami tamanyikiddwako gyali wadde mwali badde mweke ne bana basajja abasomera luddawa not too much shock with your pregnant eyes mwasoma luddawa when a senior citizen is missing mwino genda mu high court ne mufulumya ekiwandiiko ekiraga nti omuntu yabuze temumanyi waali okitegera bulungi nnyo kubanga singa Kyagulanyi attibwa mmwe mukalimu singa Kyagulanyi attibwa mwalumba makage mukazi ne mutulugunya mukonfirmize nti muli makage for security what for security purpose kati singa Kyagulanyi attibwa mugenda gamba bati ensi kubanga nomutuga mu comment omuntu bw'ameesinga genda ku police owandiike or take report ya missing person mweke nyini government the high profile citizen a presidential candidate is missing temusobola kuwandika kigambo kyonna mbu police spokesperson kawo mentality the moment mugatta omusaayi noddira negative n'ogigatta ne negative ogenda kuzala lutuma times 2 bw'ogatta positive ku positive ogenda kuzala muhozi times 7 kubanga temwagaana okufuna omusaayi omulala ogwawula mu musaayi gwammwe mwenna mujja nolwo nga tebuliiwo kati okoze press conference mbwa amakage mwagatekinze over the world is watching Kyagulanyi omuntu ne bwamutta busikati mwe you are answerable kikonfa bimvumfyo gye tubatufulumya nti mwali mwine ekigendo ky'okutta omusajja muli mukusamira amakaga omusajja mukola buli kimu kimwagala okukola kati njala bagamba kino mukijja kunze nyini muwataba ebikere bisamba enju oba tugadde nyini muwataba ebikere bitemba enju naye nazzi kuno nga abasajja abaganda amala kuganga njuye omusajja omuganda amala kuganga ki amala kuganga njuye byonna ebikola biri mu kukola mu maka ga Kyagulanyi n'ebintu bye nze ngamba mala bya mbulago ng'akunamira muzibe oba anyigira mu nzikiza kubanga omusajja Kyagulanyi batiseda musajja muganda ataliiko wadde akabuuza mwabikola muli basajja baki Banyarwanda n'abasaba muleta basinga obungi bonna Banyarwanda empewo engwira tezeetabika mu mpewo zinansi kiringa neiba watajja kumanya bizibu bifa mu nyumba ya neiba buli omu amanyi bifa mu njuyi kati kyonna kye muli mu kukola mumala bya mbulago kubanga tewali kigenda agenda Robert Kyagulanyi Ssentamu lwaki yagenda ogenda mu kintu kino kyonna buli kimu ng'akimanyi nti mugenda kikola he knew nti mugenda kukola buli kintu kyonna ekyetaagisa okukola eky'obukyafu kye muli mu kukola amakage yali egaganga dda ekibayita okuyiwa ensaano ku mazzi temwena kye mugenda kukola era saagala bbalwako njala bagamba mumala biseera awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo kati ndowooza katugende ku information yatuleese
Then ndio kenzile direct mu politics eri mu party tu. Information yatulese yerwa. Tula kalida akatambe katandise. Ennaku z'omwezi ziri mwenda ezakonga ku mwezi gw'okubiri mwaka 2026. Kansule Chief Injustice Nzeija Flavia Nzeija Nzeijimana. How are you? A full Chief Justice. Tomanyine kyebakozesa social media. A full Chief Justice. Otiisa abantu bali ku social media. A full Chief Justice omulonde. Talina kitaawe mu Uganda. Talina educational background mu Uganda. A Chief Justice ayita Museveni uncle. Museveni amuyita uncle. Chief Justice omulamba. Nange nkusinga n'Olungereza. Chief Justice nkusinga Olungereza. Njala tukiriziganye Chief Justice nkusinga Olungereza. Tukiriziganye. Negwe Chief Justice. Anyways, ebya Kaisali bya Kaisali bya Katonda bya Katonda. Mwe musobola okuteeka ente emisango mu kkooti. Kati mukulu Flavia Nzeijamana nkulamusiza nnyo kansule tuli bulungi. Je balako gy'otuusaako engalo. Wabalamuzi ssente zaabwe, wabakozi ba judiciary ssente zaabwe zonna nga bwe ziri mu constitution mu mateeka. Wabalamuzi ssente zaabwe, wabakozi ba judiciary ssente zaabwe zonna nga public service bye yazibagerera. Watandikiddewo okubba. Abeera abasiimula abavuzi abalamuzi watandikidde obabba ssente zaabwe. Soko oteeke ssente z'abalamuzi bonna kume ku akaunti zaabwe. N'ebintu bye balina okufuna nga abakola mu judicial system watandikiddewo okubba nga bw'eri enkola yammwe mwe mubba n'ebyenkwawa. Soko osayininga ssente z'abantu bonna obawe ssente zaabwe. Kati mukulu Nzeijimana Flavian katusimbule. Simon Mugenyi byabaka Mambereju je baliko gy'otuusaako engalo. Munnange watugazetingidde Mukama Onyandi Esoferi nga toma tugenda funa information eri crucial yeruwa. Information eri crucial etandika bweti. Ekituufu kiri nti Museveni bamukuba akalulu tebalina we yawangula bamukuba akalulu. Kati bamukuba akalulu munnange Nyandi Esoferi kyabula mukuba akalulu n'enviri ne zinyooka. Bamukuba akalulu bano abamiki kye baakola bwe bati. Mu 2024 mu Noya para Safari Lodge watulayo meeting ngerimu family ya Museveni n'abanene mu government ne batuula. 2024 batuula Noya mu para Safari Lodge nga muli bakiri wakiwanuka bakalugire ba Chief Justice yavuddeko n'aballa ne bateesa nti babbidde akalulu ebbanga ddene ne badde bakozesa force okulegitimizinga Museveni n'okumulangirira. Baagala kuno nga bagenda mu kaluka 2026 bagezeko okulaba nga baziba ebituli byonna ebiyinza okubalabisa nti babba akalulu. Era ne bagamba tulina n'okukola ekintu before nga gwe tubbye tannagenda mu kkooti tuwaabira ffe twekyekinge nti ni case afuna interest yagenda yo tuwaabira nga Museveni tannalayira tugenda kuggala tutya loopholes zonna. Akatambi katandise. Mu 2024 batuula mu Noya para Safari Lodge eyo ya government. Batuula ne bagamba tulina okwechekinga ng'obudde bukyali. Era tulina okunoonya omuntu anaateekayo musango before gwe tubbye. Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nga kino bakikola bayita mu nkola gye bayita simulation. Amanyi ekigambo simulation ekigambo kya Lungereza. Simulation ekigambo kino kikunnyonnyola kankikunnyonnyole mu Lungereza okitegere bulungi nnyo. A simulation is the model that mimics the operation of an existing or proposed system, providing the evidence for decision making by being able to test the different scenarios or processes of change. Ofunze ekigambo simulation kitegeeza nti
wabeerawo ekintu kye mutadde ku sayidi ng'ekintu ekyo kituufu nnyo naye ne mufunayo ekintu ekikyefaanaganyiriza okikozesa okulaba nti kisobola okujja bulungi nnyo mu kintu kiri. Katugambe abalina amasimu mulina obulango mutera okulaba ng'amasimu tegannafuluma, mutera okulaba obulango bw'emmotoka nga tezinnafuluma, naye bwe bakalanga akalanga ak'essimu si bwebeera. Ompulira bulungi nnyo? Bwe balanga akalanga ak'essimu si bwebeera. Byonna bwe bityo biri, oba ekintu bakitanga okugezesa, kiba okugezesa ekintu. Kati kankunnyonnyera ekintu kimu ekiyinza okuwa okulaba okutuufu. Mujjukira okufa kwa omumbejja wa Bungereza Diana. Yafiira mu motoka Mercedes Benz. Emmotoka eyo bwe yatomera balooya b'omugenzi bategeeza Mercedes Benz Company nti emmotoka yammwe yasse Diana. Mercedes Benz newandiikira balooya b'omugenzi Diana ne bagamba bamanyi nti emmotoka gye mwogerako si yaffe. Emmotoka si yaffe. Ffe mujje tubawe emmotoka eyaffe origino ekika ekyo kyennyini. Yabaga musooke muleete emmotoka gye mwagigula nabaani abaagibafunira na buli kimu. Mujje tubawe emmotoka ekika kye kimu yaffe origino, tuteekemu driver waffe, mutuwe likodi zonna eza speed emmotoka kuyita, emmotoka eyo tuwe driver waffe agenda agikola ekintu kye kimu. Bwekola emmotoka mwe kye yakoze kitegeeza tugenda kusasula. Mumanyi kye baakola? Family yagamba nti kesi kulozi tetugenda biddamu ebyo olw'ensonga nti emmotoka y'omugenzi yaswapingibwa ne bateeka emmotoka yeefaananyiriza origino gye baswapinga ne bateekamu eyamalawo Diana. Kati nakino bwe kyefaananyiriza mukitegedde bulungi nnyo. Kati Museveni mu meeting eyo gye baakola nga 2024 baateekawo ekintu kyamagenda kigezesa before abawaabira nga tannajja. Baateekawo Robert Kasibante gwe baakozesanga experimento oba ekyokugezesa biki bagenda okukola. One, baakozesa kiriwa kiwanuka Attorney General Karugire ne ba state mafias bonna ne bakozesa Chief Justice ne High Court yonna eya Uganda. No, Robert Kasibante ne bamufuna ba high profile lawyers okuteekayo musango ogwo. Ne baleeta Electoral Commission bagireeta, ne baleeta Enabwe Secretariat, ne baleeta buli kimu nga kituufu nnyo. Mu kukireeta n'omusango gwabadde credible buli kimu, naye nga be bagulimu gwabadde state to state nga tegulimu muntu yenna mulala asobola kusomola information nga bami mukola kye bayita simulation okufindinga loopholes zonna mu kuwangula kwa Museveni. Mpulira bulungi mu kuwangula kwa Museveni. Kati ne batuuka mu kooti ne bakola kyobula nti tewali mainstream media yakkirizibwa kutunula musango ogwo. Tewali radio station yakkirizibwa kutunula musango ogwo. Tewaliwo muntu yenna yakkirizibwa kutunula musango ogwo kebere ne state yasirika. Kiki ekyavaamu oluvannyuma lw'okufindinga out mu simulation eyo mugenda kutya. Uliriza bulungi nnyo. Bwe bamala okubeera mu musango ogwo lwaki nkulwisaawo bye bino wano. Kankuzannyira akatambi kano ogenda kalaba. Bonna abali awo bonna kabeere looya, kabeere jjaaji, kabeere ani bonna ba state agents bonna boolaba awo. Bonna boolaba awo ba state agents, balooya, bajjaaji bonna ba state agent baali mu kukola kye bayita experiment. Justice Dr. Flavian Veja, the Chief Justice, Honorable Justice Tatementu, bonna bali mu kukola experiment. Honorable Justice Stephen Musota, Honorable Justice Christopher Madrama, Honorable Justice Monica Muteli,
and Honorable Justice Muzabe Chideli, all justices of the State Court. All right. Bali mukola simulation oba kyetuyita experiment. Bonna tekwaliko muntu nti avudde eno ali concerned nnyo, bonna bali mu experiment. Kati mugenda kuwulira kye bayita omuliro. Tutandise. Okuwaba kwa Kasibante bamukozesanga experiment. NRM, EC, Electoral Commission, Chief Justice, Kiriwa Kiwanuka, Karugire, n'abala bonna ne Kasibante bonna bali mu kukola experiment against Museveni's victory nga baagala kunoonya loopholes singa omwoyo butufu wajja tulina we basobola okutukwatira mu kalulu kano era omusango no baagugula nga bakimanyi bulungi nnyo nti Museveni yabasindika nga meeting ere yagitula mu 2024 okukola omulimu ogwo nga tebaagala kubeera exposed but unfortunately wulira kavudde kwanjula. Bakozesa Robert Kasibante mu kusooka omuteeka ku ballot paper bamuteekako okukyusa endowooza y'abantu oba Robert Kyagulanyi Ssente oba Kasibante ekyo bakisooka ne bakiteekawo. Kati okola process eyo bakulietinga kye baali baagala okubanga bakolako experiment okulaga ensi nti wabaddewo awakanyiza obuwanguzi bwa Museveni then bamulegitimizinge nga bwe bakikola. Kibayita creating a visual representation of the world in the system to discover the wrong side of the rigging or the victory of Museveni, which they wanted to block all the loopholes which can expose the system, the Electoral Commission, Museveni's victory, and the judicial system. Obutalaga bujulizi bwonna naye wuliriza bulungi nnyo. Bwe bamala okukola simulation yabwe mu kooti nga bwe wagirabye bagenza osooka okukola n'okunoonyereza nga waliwo polling stations 38,000. Bagenza okukola simulation yabwe n'okunoonyereza nga waliwo loopholes. Eno video bayinza n'ogijjayo mu byegendeza bayinza ogijjayo. Bagenza okugenda okunoonyereza nga obujulizi obuliwo ne bwoleeta Ssebbanga akyaliyo ne bwoleeta Kapere nga yagenza okuwa omusango ogwo Museveni tasigalawo. Bagenza okufindinga out nga waliwo polling station 38,000 nga tezirina results zaawo eza president nga teziriiwo. Nga mu system gye bateekamu teziriiwo mu system Electoral Commission polling station 38,000 mu system Electoral Commission nga teziriimu. Simon Mugenyi byabaka Mambereju nga talina polling station 38,000 nga results zaawo nga tazirina. Era polling station zino ziri mu bitundu bino byengendo bamenyera. Mu Masaka, Wakiso, Mukono, Busoga region, Kampala, Entebbe nga byabaka matayina presidential results. Masaka, Wakiso, Mukono, Busoga region, Kampala n'Entebbe nga byabaka matayina results zonna za presidential eziri valid ku 38,000 polling station nga tebalina result mu system teziriiwo. Eno video bagijjamu mumanyi 3,800 polling station they are not available in the areas of Masaka, Wakiso, Mukono, Busoga region, Kampala and Entebbe nga mu system y'Electoral Commission tezikola ki teziriimu. Ne banotinga wansi Kiriwa Kiwanuka, Karugire, Chief Justice, Baloya bana banotinga wansi.
ne bagenda muri yo check endala bagenzo kizuula nti zino polling station zonna presidential results teziriyo eziraga Museveni we yawangula ngira teziraga na Kyagulanyi nga tebazirina mu system bakamanga tazirina. Tugenze ku nsonga ey'okubiri bagenzo okuzuula nga enamba z'abantu abalonze abataweza myaka 18 nga bava ku myaka 3 okutuuka ku myaka 16 be bayita ba under age abalonze nga bali akakadde kamu n'ekitundu. After simulations in that court, the state agent found out that after getting the information, after getting the evidence that 3,800 presidential results, they were not in Electoral Commission system in the district of Masaka, Wachiso, Mokono, Busoga region, Kampala and Entebbe. They went on to discover that 1.5 million young children or minors, they voted. Akakadde kamu n'ekitundu abaana bali myaka 3 okoma ku myaka 16 balonda akakadde kamu n'ekitundu. Eno video bayinza gijjayo balonda akakadde kamu n'ekitundu. Mu mateeka kino kikontana ne ssemateeka w'eggwanga ne ssemateeka w'ensi yonna mayina yenna okwetaba mu kulonda. Abaana bano babajja luddawa Museveni youth hubs yakuliyetinga across the country. Youth hubs kibateeka simanye ebyalaani biki ne bazijja mu masomero endala bazijja mu masomero endala bazijja mu malwaliro. Zino details z'abaana akakadde akamu n'ekitundu bazijja mu youth hub endala muze yakuliyetinga ne bazijja mu masomero mujjukira abaana balabikira ekisenga mu masomero saako ne malwaliro bire by'okugema abaana. Eno miliyoni 1.5 eyalonda nga tekkirizibwa kulonda bagijjawa bagijja mu field z'emagambye. Youth hubs which were created by Museveni himself, schools and hospitals during the immunization period ne bakozesa system ezokka. Kati ekyo mukitegedde tugenze ku nsonga y'okusatu. Mu simulation system bazudde nga waliwo abantu emitwalo 100 ku mitwalo 35 nga bafadda. They found out that more than 300,000 to 500,000 dead people voted on that day using their national identification cards, which shows that all the identification cards were discontinued. But during elections, all the IDs were used in rigging votes, and these dead people, they voted. Ensonga y'okusatu mugitegedde. Bano baloya ba Museveni, Chief Justice, n'abafere bonna abadde mu kkooti bakizudde nti wakati w'emitwalo 3 ku mitwalo 5 abantu abaafa ennanga muntu zaabwe zaalonda naye nga mu system ennanga muntu zino zaali discontinued. Kitegeeza zaali zagibwamu nga abantu bano baakola ki baafa naye zaalonze. Ne banootinga ensonga y'okusatu. Muwandiike ebintu bino. Tugenze ku nsonga ey'okuna. Bagenzo kizuula nga waliwo emitwalo 25 ku 3 egy'aba non-Ugandans abalonze naye nga balonze Nyandi Sofiriti bahabulwa naye nga abantu bano
bali non-existent, they don't exist anywhere mu system ya Uganda, nenga baba registering ne bafuna enanga muntu nenga mu system tezirimu. Emitwalo 25 kwaga wasatu ne bafinding out nekyo bakinoonyerezaako. Non-Ugandans muri ba refugees, mulimu aba Somalia, mulimu abanyarwanda, mulimu aba South Sudan, mulimu aba Congo. Ompulira bulungi nnyo. Emitwalo 25 kwa 3 babasanze si bannayuganda, balina national identification cards, nenga they don't exist anywhere. Olw'ensonga nti abasinga obungi ba refugees, ba Somalia, ba Rwandese, ba South Sudan n'abana ba Congolais nga beyambisibwa mu kulonda. Eyo ne baginotinga wansi. Eyo yakuna tugenze ku yokutaano. Ensonga y'okutaano yo buli omu badde ogimanyi yeeruwa. Abalamuzi ne balooya bonna abadde mu musango bagambye nti ekintu kino kiswaza era kizibu nnyo n'okibulira muzibe okukitegeera kyekiriwa nti singa omuntu nannyini kubbibwa kaluyazze mu kkooti otwabira twandibadde tunnonyola tutya nga era byewakama yandibadde ayimirira watyo n'abamubuuza nti owaaye nti ye wagamba nti wafunanga live transmissions eza results eza presidential okuva mu buli koona y'eggwanga ku Tale Center across the district, yes. But unfortunately, internet ya switching were off. How did you transmit the results from all districts across the country without internet? And some areas, even the power over electricity was switched off. Nti singa babuuza bakama okutambuza results ze wasomera ensi wazatambula zityo okuva ku Tale Center across the country nga internet wagijjeeko nga n'ebitundu ebisinga by'eggwanga amasanyalaze gaali gavuddeko nga twagajjako intentionally wandibadde ebyo bino results wazitambuza otya nga amatama ntengu. Bagamba bino bigenda twokesa eyo naye baginotinga wansi mugitegedde bulungi nnyo. Bali kuno kwe bali bonna, kwe bali kuno bonna tekuli ataliiko kuno. Kandidate yennyini Museveni yajjako amasanyalaze ne internet ne babijjako. Tugenze ku nsonga endala. Mu simulation bazudde nti waliwo emitwalo 5 egy'obululu nga bagiteekamu nga girimu double entry. Bazudde obululu emitwalo 5 nga bulimu double entry. The simulation process found out that during the process or during the previous elections or the last election, they found out there was 500,000 votes which had double entries. Which double entries means into one person voted 4 times in different locations. Bazudde nti obulumitwalo 5 nga bwali obulumitwalo 5 babuzudde nga bwalondebwa nenga buli yalonda emirundi egisukka mu 3 nga alonde mu bitundu byanjawulo nga muntu y'omu yalonze ku ndaga muntu y'emu. Obulumitwalo 5 tugenda mu maaso. Ekyasembyeyo kyabakubye enkyukwe bonna. Balina okunywa ku mazzi.
ekyaba kubye enchuku ekyasembye wonna mu court bakizudde nti waliwo ballot staffing eyasuka mu voters register byabakamazi yagamba nti azirina ziri milioni 21 abalonzi bali milioni 25 abibalonda ne bano bonna ba increasing due to the ballot staffing bazudde nti abalonzi abalonda bonna abekifere bali milioni 2 mwezi kuno kiriwa kiwanuka kwali Karugire kwali Chief Justice kwali Robert Kasibante kwoli Museveni kwoli Muhozi kwoli Simon Mugenyi Mbereju byabakama kwe muri kuno bagenzo kizula nga millions 25 zezalonda na ye ngenambe singa yali about staffing jukira waliwo okutiking obululu a week sisatu before elections obululu babutikinga mu December batandika obutikinga mu December ngenaku z'omwezi 15 December le batandika okutikinga obululu mu different areas of the country nyokusinga bakikola mu Buganda Busoga ne West Nile eri mu West yo ki automatic mwakimanya bagenda okukola ballot staffing obululu bususe milioni amachi milioni 25 nga zisuse ne voters register byabakamaji yali alina n'obululu ya printinga nga bugisusse ne bagamba no kiriwa kiwanuka Karugire ne baddayo mu ofisi yawe eri mu side zaawo ku cement ekamo kyao side yawo ne baddayo batulana Robert Kasibante ne batulana Chief Justice ne batulana zonna enkwezengeza ali mu boardroom ne bategeza Nandwe the finding outs of the simulation they are going to expose the system and Bakama doesn't have results. What can we do? Museveni bagamba inform Kasibante to withdraw the case. Era Kasibante kwe kujana withdrawing a case na jijayo. Ne balagira immediate effect ngina kuzomwezi mukaga. Ne balagira Simon Mbereju bya Mukama gazeti ngiriza tisize yasoma nga simulation yeganye. Bakama kwe kujana atekayo na gazeti ngibyo byavude byasoma yekenyini nga tebigenze mu website poto ya Electoral Commission tebiriyo teriyo diara forms teriyo district teriyo constituency teri kiraga nti Museveni ya wangula wanna wante kiriyo tekiriyo yensonga lwaki mugoberere nako omusango ne zigutambulidemu mugoberere procedure yago enako ono za withdrawing demu after 1 day ne bagazetinga or after 3 days ne bagazetinga rensonga babagamba tukigalirawo tugenda kuswala kati mwe kisingo batisa why Robert Kyagulanyi Ssentamu is quiet kati waliwo ekirumiriza kyali ono omanyi bagamba akatale kabwa oli amagombo gasula mu mulyango ekirumiriza omusajja ono badde bamukosanga experiment ne waliwo ekimulumiriza no wait waliwo ekirumiriza Kasibante Segwanga lyonna Uganda ne international community olunaku lwenasalawo okuwabira President Museveni nti yatubba ekyamazima yatubba era owekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert yali alina okubeera pulezidenti w'eggwanga naye bwe nasalawo okuwabira omusango pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ebibiina byonna ebyali bivuganya pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni byatusuubiza nti bigenda tuyambako okutuwa obujulizi n'okutuyambako okutuwa sapooti okulaba nga tuyimirizaawo omusango guno nagenza okukitegeera nti singa mu buzibu ne batampa sapooti era nga ne sapooti baganya okugimpa bagenda kunsaba bbiiri okulaba nga nyimirizaawo ekibuuzo kiri kimu tugenzeko mu forensics Kasibante Robert
wagamba wagira NRM sibo kiriti ye era ensi ekimanyi weesimba wakuba kampeni zitawera wadde omukaaga ekyokubiri bwali ogenda mu kooti okuwabira mukama Museveni wa contacting ani kibiina kye ky'obufuzi kye wa contactinga oyagala ki contactinga ng'ovudde mu kooti nga mmaze okukola simulation zammwe nga zibalemye olyoka oteekewo ebibiina mu tebyakuyamba nabagamba nti bano abasajja bakwata mpola kasiba nti mubuuze nti bwe yali agenda oteekayo musango ya contactinga ani ku biina byonna ebiri mu byobufuzi ya contactinga ani go asemba omuntu asembe mu presidential race ate ogenda otyo waabire omuntu gw'ogamba nti yakubba nga tewasobola dde okupresentinga dera form eza district ya Kampala nabagaba nombeeso kano katimu nkeesobolera konna lumu nkazingako lumu buuza kasiba nti ya contacting ani ng'agenda okuggulawo musango kubanga mwenna abadde bangoberera nabagamba nti before nga n'election tezinnabadde Museveni agenda kwetera bagenda omuwaabira omusango nembabulya ne ssente zali musango ogwo nabagamba kiri wakiwanuka Karugire bataddewo kitiimu ekigenda okwewaabira omusango ani ajjukira kye nabaga njagala abantu ne wabeera bataano mmala okunywa ku mazzi ajjukira nga njogera ekigambo ekyo Zuwera Tenywa agambye yaliwo njagala kubira akabinja kano konna nkasuule wansi ekirungi bonna baaliko soleza mutegedde nkuwa information ekwirako n'obujulizi so I'm here to inform the international community that all the proceedings of the previous election petition which was made by the former presidential candidate Robert Kasivante, it wasn't a real case. It was a simulation process for legitimizing Museveni and to block all the loopholes which would have been used by the serious person or the serious candidate like Robert Kyagulanyi Ssentamu. But unfortunately, Robert Kyagulanyi Ssentamu didn't contest against Museveni's victory because he knew. But these people, they organized their process to see whether anyone can expose the system, which themselves, they find out that the process is rotten. That's why they instructed Robert Kasivante to withdraw the case. And 2 days later, Museveni instructed Simon Byabakama to gazette the results, which he led to the public. That's how the case was closed. So, you can keep on asking Museveni, where did he get those votes? Ask Byabakama, where did he get the results which he led in favor of Museveni? Because during the simulation process in the court, all those were the findings that there are so many loopholes. Museveni didn't win the elections. It was Robert Kyagulanyi Ssentamu who won with 71% of the votes casted during the January 15th, 2026. So, nothing was like Museveni won elections. Nowhere. So it's over to you. The so-called European Union, the so-called United Kingdom, Canada, USA, and the International Criminal Court, and other peaceful loving people across the globe. Museveni has no victory, has no moral authority to be the president of Uganda because the simulation court or the simulation process which took place in the High Court was manufactured by the state itself to find the loopholes, which loopholes expose themselves and they close the case with no costs. But I myself have brought the information and all
what was discussed and all the findings of the elections. Byabakama has no results, which show that his boss Museveni won the elections. Nothing. So, Mr. President, wona woli joli mukama kingirize mwole gensobola okusakira ensi yonna ne bannayuganda bategere kuno Chief Justice Kwalinzi Jejimala Nyandi Yosoferi kwali Kisawuvuga kwali mwenna kwemuli mbategeezezza nze ogwange mbango koze nga bulijjo nabagambirawo ddewo nti bagenda kwewaabira meeting eno yatuula 224 mu Palasafari Lodge gye baatuula okukola simulation process eno gye baleese bagenzo kizuula nga kiri unbelievable Museveni teyawangula yensonga lwaki ayita opposition bonna bamulegitimizinga batakyalina se kati information ekoze eki ewedde bwemala okugwa tuzaako ki nkuwa information neyakuwerako n'obujulizi sirumba muntu nga tanumbye oba nga talumbye president kiri ekitundu ky'obululu ne kooti njigadde mazo beexposinga bonna era mujja bbula mu nkubone ku TV ne makubo mu Kampala mu Uganda babagatira akasajja akakubye basajja pesa siri kasajja ndi musajja kati kanso kenzi jemo bino kanso kenzi jembino kati polisi nawe vamu kati Museveni kikyayagala katusooke owo mukulu ono nabagambaga ku musajja ono Yusufu Nsibambi ngamuloza nti muwalana naye byayogedde byonna byamu exposinze byonna who is he kati nabagamba nti yali mu district yali mu Kampala District Land Board n'atunda ettaka lya Buganda lyonna n'aliguza Salim Sale erisigane baligabana nabagamba mukamwa k'omuntu yennyini ngayo naye bagamba wano ngamulo era yennyini ngaloza nti munze suula na muntu kwa information yeke yennyini yabyeyogeredde nze sigenda kugamba muntu ng'ekigambo sikinako evidence yeke yennyini yakyeyogeredde nembagamba nti yabba ettaka lya muzeeyi Kasassa eyamuyita ng'omuntu munnamateeka aludde mu ttaka amuyamba amukubira ettaka li Yusufu Nsibambi yabba ettaka ly'omusajja lyonna n'alyeddiza mbibagambidde emyaka almost 40 nga mulowooza nsaaga ndeso wa family nga amulumiriza mulyoke mutegere nti nze nkuwa information enkulako obujulizi sooka oli kino kinabagamba ku ttaka balaba mafiya nabage buyomba muyinako case oyo yennyini yabyeyogeredde olira esinga oyisigwe nanyini gwanga lino tolina oli mu kibiina kye ekya nuupu ekyafunye abaka nekikuba obuyinza ng'ekibiina kyo ate wa UPC ne JMA ne FDC alina manifesto ne interest ndala atubuddemu ku bibala bibajjeeyo pulezidenti akonsidaringa okuta abaana abo abalowoozebwa nti bali makomera nabagambye eki mu video ku Sunday na ku radio ku byali mu meeting nabagambye bateeseza ku political prisoners nga Museveni ayagala baba convince bano bennyini bagende bakomera convince nga abaana abo n'abakulembeze babawe presidential pardon kivudde mu kamakani bano njabbe kubira bonna sina gwenzitira ku liiso nkakubize nekyagamba kyabali mu kooti tasobola kubata buti amana okwebuuza ku Attorney General takkiriziganya byogerwa nti bagenze nga bayayana lwa byanfuna. I told you I have over 140 titles in Kampala Central. I was chairman of District Land Board. One plot is $1 million. Kakati ogenda kungamba ki desperate. Mukakafu nti omukulembeze gwa alina ebyapa 10 plus mu Kampala Central
buli poloti egula billion US dollars alina ebyapa 10 plus mu Kampala Central yali chairman wa district board ya Kampala abera ku CBS eya Buganda nga yatunda ettaka lya Buganda lyonna lizizone zali za Buganda zonna ne basiguza Salimu Sale ne beegabira 140 land titles in Kampala Central ng'ettaka lya Buganda lyonna lize zali ziweddeko zonna ng'ettaka lina kudda wa Ssaabasajja Kabaka Yusufu Nsibambi yeeyita Omuganda yakwata ettaka lyonna n'aliguza Salimu Sale erisigalawo ne baligabana by'ebyapa byayogerako oyo memulowooza ndi kuno nsika mpande oba nsika binyeebwa nagenza okukola find out nkyagikola gye nasoose okufunako mu bantu basatu ayinza okuba ku kijja kyewaabwe kitaawe yatandikirako nkyanoonyereza kuno kwemuli njagala kubasaba mwenna abamanyi obuvuno obuddo bw'omusajja ono munnyambe munnoonyereze ku buvuno obuddo nga nange bwenkola naye sofa be nakafunako bakyaŋŋambye nti famire eyinza okuba etandikira ku kitaawe ng'ayinza okuba talina jjajja wa jjajjaawe awo kwe kwogera ng'alumaama weegendereze nnyo omuntu ayogera ng'alumaama nnyo ate ng'ayogeza authority omuganda oli gino tajjukiza muntu kye yamukolera omuganda oli gino bw'aba agabye agaba tagabulula omuntu yenna agabulula nga yakolera omuntu ekintu abeerako akabuuza nzize mbagamba kasajja ako nti kasajja kabi ate there is a possibility nti n'ebyobugagga byonna byalina ng'oggyeko amataka ga bye ayinza okuba nga kabada ya state nga yatereka ebintu by'abasajja bano abanene kubanga ajjukira nabagambye okufa kwa Dr. Sulaiman Kiggundu politically, economically, naturally state yamujjawo ne influence yaliyo no after okukwata zonna details za Dr. Sulaiman Kiggundu n'azikwasa Salimu Sale nkuddizeyo akatambi kano nalumba mayiga ne tiimu ye nga muga omusajja akuba Buganda nali sikuba Buganda nkuba misota mwana mpulira obusungu mpulira ennaku ennuma nga kaledi yaka kali ku CBS emmenga ako ne ka TV muleeta ensobola okulwanyisa muzzukulu wa Buganda ayina bajjajjaabe almost mukaaga nga nabo baliko bakatikkiro ne muleeta abasajja abagwira abatunze ettaka lya Buganda abamaliriza abazzukulu wa Buganda mu ttaka ng'akasajja kano dayobuze lizi za gavumenti zonna zaali zaggwako mu Kampala district wonna ng'ettaka lina kuddayo wa Ssaabasajja Kabaka ku mmeeza ye lyonna nga ne parliament kweri ne Kampala City Council wetudde kweri amasomero gonna agali mu Kampala ebisaawe byonna ne siiki kati embwa eyimirire kugamba nali chairman wa district land board nina ebyapa 14 mu Kampala Central ngolo omusajja omukulu yeeyita omubaka omukungu wa Kabaka ali mu diaspora asinika ebinnyo abasajja bali emmenge enkwezenga Abaganda manya ng'Obuganda busanya bali mmenga batudde yes sinadde ekijiko ky'ettaka mu Uganda ekyo nkikkiriza kuba nkyalimu avumponga byoya nesisobola kulaba ng'eggwanga lyange lisaanawo nga balisaanyawo balina amanya ga Kiganda nga bali ku mission kankuzanyira akatambi kano okawulire sinyo yisigwe nanyini ggwanga lino tolina oli mu kibiina kye ekya Nuupu ekyafunye ababaka ne kikuwa obuyiza ng'ekibiina kyo ate wa UPC ne JEMA ne FDC alina manifesto ne interest ndala atubuddemu ku bibala bibajjeeyo pulezidenti akonsidaringa okuta abaana abo abalowooza nti bali makomera naye kyagamba nti abali mu kooti tasobola kubata buti
onona kwebuuza kwa Attorney General. Takkiriziganya byogerwa nti bagenze nga bayayana lwa byanfuna. I told you I have over 140 titles in Kampala Central. I was chairman of District Land Board. One plot is $1 million. Kakati ogenda kungamba ki desperate. Mukakafu nti omukulembeze w'eggwanga si wakuvaako kati era nga mumanyi ng'omuntu ow'amazima. President alimba nze kenjogeddeko naye ebintu ebitambula naye yeetamwa muntu. Abantu bonna bakoziganye ne program sente bazibba bubbi. Kati naye muntu ate temulowooza nti musiru tewali muntu ayinza kufuga myaka 4 ng'akyatambula. Yusufu Nsibambi omanyi Nakalanga Ngwire omumanyi? Kati Nakalanga Ngwire kankugereze kati nga kali weekutte bwenti okiraba bulungi nnyo nti kati ekitabo gwe mutwe gwo munene nnyo okusinga kana akacupa k'amazzi kati ensingo yo ewaniridde emboona y'omutwe omukalu. Ekitabo kiikyo bwoti bw'ofaana nkola small experiment. Akacupa kano kawaniridde omutwe kati ensingo yo ntini nnyo ku mutwe omutwe munene nnyo. Mu process mwoli otandise okubendinga ng'omulambo ogenda. That is okay. Ebikuluma saagala bidiscussing ako sibimanyi. Naye ogamba otya nti oli lecture makiro osomesezza abantu amateeka nga gwe tosobola kumanya mateeka. Omuntu ali exposed ongamba otya osobola okwogera ng'omuntu avudde ekanna musabala nga tasobola kuluma kugamba kiki busungu bungi manda kwanika ojeya akabano super kikisite kiki wano arrogant tiri muntu asomesa mateeka a professor ba lecturer asobola kubeera mu public exposure nga gwe n'abaana bewasomesa beewuunya ono ye lecturer era atusomesa amateeka. Kati omuto gukugezeeko ensinga ekoze kati omuto gusinga ensinga obunene era tokimanyi nti onotera okubendinga ogenda mulidde Buganda olukwe mbonina ebyapa 14 mu Kampala Central kumbe nabaga akasajja kaguze ettaka sali musale n'oyo olukwago abasinga obunyiga mulooza nsaaga muvudde kati kangenda ku bujulizi obula nze nkuwa obujulizi na information. Nabagamba nga tiyabba ettaka ly'omusajja nga muwaakana nga mulooza nsaaga muwaako obujulizi. Sibo bwana Yusufu abantu bajjako emikeeka n'emisaalo gye wabawa n'amasannyalaze ogasazeeko abalonzi si basiru kyekifo tukozesezza bubi obbi amataka g'abantu watwala ettaka lya Hajali Kasule ikolumosi 42 miti ya Najjeza Road musajja yakwesiga mu mwaka gwa 2025 n'ogenda nga looya we bw'olaba amanyiganisa okumuggwamu byapa n'obiteeka mu mannya ga mukyala wo Janati n'abaana niye obwenkanya tetusobodde kubufuna kubanga obadde olina erinnya ne ssente empitirivu zeweewaana nazo naye ne bwe baamu ng'akujjuludde mukyala wo Janati ajja kutuwa obwenkanya oba abaana tujja kubanja ewatali kuzikiza zino olio bakuzinga ndibagamba nti oyo omusajja gumuli mu kuzinga afudde tannyonnyodde ettaka lijjeza yalifuna atya bw'otyo bw'otwala ennyumba ya Kivumbi Paulo Kivumbi omusajja asooka okukola engatto za bbata mu Uganda bane mukole research sawa zino gwe ssebo muwangalire ekalagala ate gwe bakuziika wennyini owulidde oli musajja yuza oli opportunist oli muluvu olina enkwe weefuula leero enkya ne weefuula kirala obadde ng'onoonya akalulu ettayi ya redi ekooti ya bbulu eno okuutta ekisumuluzo ng'obutuufu tolina butuufu woogwa ate oddukidde wa Museveni mu luzagalako obwa minisita osigale ng'ojojo by'abantu. Bwana Yusufu Nsibambi nannyini Jaliya City ye wel bugagga bw'obulina naye obufunye otya owooza bampalanira nnyumba zange wazizimba otya Yusufu okabiza abantu maziga Bwana Yusufu naye akalyoka okawulire balonzi bakuvuddemu oba otwala ebimotoka byakasasiro bitwale
ne bo bakumya akalulu kaabwe. Kati mwenna mbadde mwewuunya ekyatuuka ku musajja mukulu eyatandika okukola bata engatto za bata mu Uganda, Paul Kivumbi. Amaka ge gagenda gatya. Paul Kivumbi yali akuze emyaka ng'ensimbi zimukeeyeeko ng'alina ebizibu. N'asala atuukira omusajja oyo mu nkola y'ekintu ekikulu. Yusufu Sibambi yakozesa lupukolo omusajja ng'akaddiye. Amaka g'omusajja n'agatwala kuba yaliko kanina mu constituency, yali musajja mugagga nnyo abamu ku basajja Baganda. N'agatwala. Abasigadde bonna ne bamulemu wa family. Abasajja Baganda bonna bagenza basindikira ba agent bajjako ebintu byabwe ng'abatwala babitwala balabita basokolirooya. Kyovula n'obusunku basajja babiyita ba elite. Nemba nga ne mundu nnoonya omu ku omu elite ne tubatta ne tubamalawo mwenna ekyo nkiddamu. Nina obusunku basajja ba elite. Nemba nga ne mundu nnoonya omu ku omu ne mbasaanyawo mwenna. Mwene muddira disabilities z'abannansi ne muzifuula abilities gye muli. Kubanga someone is green about the law. Amanyi wasoma ogenda muyamba. No turning against your fellow human being. No mubba. Musa abantu. Mubeze banna Uganda bonna nga mutuwala report on daily basis mwembwa mmwe. Buli Muganda yenna abadde akyayina ettaka ne ssente ez'embwa zibadde zimbega ne ziwa intelligence mu 7 on daily basis. Ogenda okukola omusajja yafudde cardiac arrest. Yagudde mu kinaabiro. Yagudde ku accident. Leveni atutte maali. Kino kiri bwe kiti. Basenza amaka. Family yonna terutonze. Bakoze batya. Kumbe embwa zibega zitwala intelligence on a daily basis. Mwenna bafiira abantu bammwe mu family zammwe nga abantu bammwe bafudde tebategedde ebyobugagga bajjajja bakitamu babitwala mu ngeri gye babitutte be abantu abadde babega nga ba family zammwe okusaanya obugagga wamu n'ebintu byammwe kye bamukomekeredde nga muli mu kubundabunda. Omuganda teyali muwunze. Omuganda abunze bunze olw'ensonga Museveni yali yateekawo abantu be nga bakola emirimu bwe gityo. Family y'omugenzi Dr. Kiseka, Dr. Mubulu Kiseka, bonna abaana n'abazzukulu. Dr. Kiseka yatonda eddaliro ery'e Nairobi n'afacilitating olutalo ne malirizanga properties ezo zonna n'abazzukulu mba property muzimu Omuganda teyali mu bunze. Mukama atusaasire. Bwe bati bali bavudde mu Ssaabasajja Kabaka. Bamuvuddemu. Embwa zisazeewo zigaggawale zitwala amataka ga Buganda zigaggawale zitudde mmenge zivudde mu musajja. Ne bavuma nze. Ne bankola buli kye baagala ne mbagamba nedda. Mu ggulu ndigamba nti nalwanirira. Oba twalwanirira. Ssaabasajja Kabaka. Ndowooza mutegedde lwaki nafunwa abantu bantekako ekinyiga. Basajja nga bano.
Saasira Robert Kyagulanyi Ssentamu muyandyesizaani. Saasira Robert Kyagulanyi Ssentamu muyandyesizaani. Nkubuuza omuntu yandyesizaani. Era muli babi nnyo. Musazeewo ensi bajjajjaffe gye babakwasa okugisaanyaawo olw'ebigendererwa byammwe. Mwagala omuganda aboneebone, mwagala omunyankole aboneebone. Abanyankole bali ku mawanga bazunga. Omunyankole akubira essimu n'akaaba, omunyola akubira essimu n'akaaba, omutoolo akubira essimu n'akaaba, abasoga bakubira amasimu nga bakaaba. Ekiri mambuka kitokota si kisandikire. Babasajja bano kubanga ensi awo nvuddewo. Kati omala okuvaawo eyo sirabasi yoyo ngivuddemu, buli kimu kitegedde. Wabula nga sinavaawo kankunnyonnyole kino nga nfundikira omusajja oyo. Bonna abagenze mu State House abamu baaganye okubalaga mu face. Bagenda kuvaayo nga boogera nga Latif Ssebaggala byatandise okwogera. Bagenda kuvaayo nga boogera nga Yusuf Nsima bwe yayogedde, n'abalala bagenda kwogera ebigambo bingi. Kye baagala is to legitimize Museveni. Era bagenda kukola nga baminisita, bagenda genda bitongole ebiramuzi, bagenda kufuuka bambasada, abalala bagenda kulwanyisa Kyagulanyi ng'omuntu. Era kyenvudde ga temuteeka ssuubi mu bano byabufuzi. Oyinza okulaba nga MP yayitamu yeeganye Kyagulanyi very soon. Oyinza okulaba nga MP yayitamu yeeganye Kyagulanyi. Oyinza okulaba MP eyawangula naddamu n'awangula neegaana Kyagulanyi ne bagamba Museveni yawangula very soon. Muyinza okirabako kyovulaba gati buli omu focus ku president. Nkiddamu okusinziira ku nteekateeka ya Museveni y'ekisiru yagamba nti ayagala legitimacy nga balina ogimuwa banuupu n'abalaba opposition. Kati abagwagwa ba opposition abamu yabafunye abadde fake bakola omulimu. Kyovula bagenda kufuna airplay ku TV, ku radio, ku social media nga batekawo emphasis nga balegitimizinga Museveni. Naye teweerabira nkugambye nti don't be surprised nga MP wanupu yawangula legitimizinga Museveni, eyagwa ne baddamu ne bamulangi nti yawangudde nga naye legitimizinga Museveni. Oba tobeera nnyo surprised, nkiddamu tobeera nnyo surprised nga abaagwa be babba abanupu nga baba wadde wa minisita oba bali mu gavumenti ya Museveni. Tokyewuunya nnyo, nkutegeka teweewuunya nnyo nga abamu ku baawangu ababbi bwakalwa banuupu baba wadde ebifo mu gavumenti nga bayingiddemu nga bataniza against Kyagulanyi. Naye njagala bagamba before is swearing Mukama atutaasa. Ekyo kivuddeko. Kati waliwo eyampadde ebbaluwa eno ngisomere Justin Nammere. Nze nabawaddeko ebyange ne waliwo eyampadde ebbaluwa eno gisomere Justin Nammere emoke mu vi bulungi. Ebbaluwa si yake ya concerned citizen yagimpadde ngisomere Justin Nammere bulungi nnyo. Ebbaluwa esoma wete. Era mujja gisala mugimusindikire egamba bwete. From the concerned citizen, please allow me to have little discussion about Justin Nammere's conduct on recent appearance from one of the local televisions. Okuva mu munnansi afaayo mumukkirize abeeko ekitono kyayogera ku byaliwo ku TVM mu Kampala. Eneeyisa omukyalo ono gye yayolesa ng'ali ku TV ezimu mu Kampala. I wish to express my deep concern about the above named person who is known by her behaviors or abusive nature
and mostly in the recent Host TV program. Nti ng'omuntu afaayo ayagadde okutegeeza ensi ye ng'omuntu okusinziira ku kyeraba eri omukyalo oyo amenyuddwa waggulu enneeyisa ye n'okuvvoola kwe yeeyisaamu ng'omuntu ng'ali ku TV gye buvuddeyo katono yonna eggwanga bye gyalaba gye bayita political show oba embeera ey'okwogera ku byobufuzi ku TV era ng'eyali agiri mitambo yali ya Adam Kungu agambye bati Nammere Justin is a very embarrassing with slightly abusive which are commonly found with men. Nti omukyalo oyo Nammere Justin yeeswaza era aswaza eggwanga lyonna ku mbeera gye yeeyisaamu ng'omukyala so ng'ate embeera ezo zibeera z'abasajja. She's the mostly remembered for Lee attraction with then for her TV presenters Archer Farida Nakazwe the year 2019 July 12th. In fact, Nammere is ill-mannered and was poor, raised without any doubt. She went to accuse Mayor Muryanyama of being an HIV positive. Ballisted him to being an old man with all sorts of insults on TV program. It was very wrong and called for to make such accusation. Should we test all the registrators of Uganda for HIV test? She shouldn't be you, Nammere, yet you know very well that your mother died of Nateka Wakabuza. I'm very sorry to be being this, but it is you who started it, and you should know how you will end. Should we remind you, your father, Mr. Sempi Jabamulangachi Vincent, is an HIV positive? Eyobarua. Maybe you have forgotten. At least I have known not less than 5. He has overslept with, died of HIV AIDS. This is a grasshopper money thief who have been on ARVs for almost 2 decades so far. Nammere, you acted like a pot calling a kettle black. Please, olumu, please, olemwa ndoza bwekibadde. Tugenze maaso. You have no moral authority going in public making insults to each and everybody, telling them HIV status. On other hand, Nammere is a very manipulated woman with conning behaviors. What went wrong with your life? This woman was sent to prison for a period of 6 months and her then. Husband was remanded too. I'm talking about an ex-convict. Mbu. Now waiting to be Honorable MP. Therefore, you are not an angel. Instead, you are an inmate or musibe. Oba omuntu eyasibwako mu kkomera. There is a saying, an inmate will always be an inmate, period. Due to stinking behavior, Justin Nammere was banned from accessing New Vision premises. According to the New Vision, she was banned from entering the premises and not allowed to access the entire building again. This was as a result for failure to not paying loans he obtained from one of the financial institutions
or her motor vehicle, which was up for sale. Furthermore, she added more salt into the injuries when she needed to secure her vehicle and went on to access a loan of 55 million Ghanaian shillings, which she obtained later and secured her car. Unfortunately, she defaulted on payment. She was ordered to pay or surrender the vehicle registration number UBA 396S or else to get impounded. There is a lot to say about the frequent woman who has just stolen the just concluded Masaka Women MP elections. Those who didn't know Namere, now you know. She is a she-wolf awaiting to go in Ugandan parliament. She accused Kakande of messaging men ahead. She accused Juliet Kakande of massaging men heads now. Guno omusege omukazi gugenze kubba basajja na biapa. Okay. Therefore, given the above mentioned behaviors and irregularities which took place in Masaka, her previous conduct and behaviors, I urge you, fellow Ugandans, mostly Banamasaka, to decide from her associating with Namere. She is a horrible woman and bad example for all girls' child in Uganda. In fact, blame goes to her father too, who brought up a responsible woman in our society. You will agree with me what Sempija attempted to murder a new elected MP, Kalungu now, the new elected MP of Kalungu. Now, concocted and slapped charges against him for stealing curtains. Mbu politics sikwasama bakugamba di mbu politics kutta bantu for God and my country. Eye baluwa gye bangambye ngisome wano era ngimaliriza. N'olwebigambo ebyo njala bategeeza ekigambo kimu. Buli Munnayuganda w'oli bwe nakoze video ya Joe nafunye okuddibwamu kwa amaanyi nnyo, abantu message yange baagifunye bulungi nnyo gye nakoze olunaku lwa Joe. Ne mbagamba nti obuyinza bufunibwa na mmundu era obuyinza bukumbibwa na mmundu. Wabula Abaganda twasula emmundu obuyinza ne tubwesamba. N'Abanyarwanda okutusibako akanyaaga bakozesa mmundu nga tebakimanyisi bannansi. Naye nafunye okuddibwamu kungi nnyo kwekulwa. Abantu bangambye statement gye wakoze ntuufu nnyo. Esaana ecupa ya bbiya nenze siri mutamiivu sinywa mwenge munansonyiwa. Naye bangambye ebintu ebimu nyongera obbirambulula omuli kino wammanga. Abaganda bangi balwana olutalo olw'omukinane baluwangula. Olw'okuba nti basajja baddembe, Museveni yabasalola bagamba mugende mambuka mwamalirize ensonga ezo mudde tulabe kyekyokukola. Era baakikola. Wabula Museveni bwe yatuuka mu mambuka eyo ate n'abasindikira abantu ababasaanyaawo basinga obungi badduka, abala baasigala mu magye olw'okuba nti balaba embeera si ya mulembe nga Museveni atandise okunoonya omu kw'omu okubatta. Abamu babinnyika mu nsuwa, abalala basalawo bave mu magye ogwo nga beekwasizza ebirwadde naye nga baali baseevinga bulamu bwabwe, kubanga baali tebaagala kudda mu lutalo oba kudda kuzza munnyo mu biwundu mu biseera ebyo nga bwe ziri empisa z'Abaganda. Naye tekyali nti bayagala kusuula mmundu, no, waliwo embeereza bafoosinga okukola ekintu ekyo. Naye mu ntandikwa mu bo tebaamanya nti bano abasajja baali baategeka ekintu kyabwe nga bakozesa Baganda ne Bannayuganda bwe bamala babasaanyeewo babajje n'ebitongole byonna. Era baŋŋambye nti Abaganda basinga obungi okuva mu magye baali tebeeyagalidde. Museveni yagenda awandiika buli Baganda bonna abaateekebwa mu magye bagibwemu, era baawebwanga kasiimo ka wakati wa mitwalo 2 n'amabaati 10 n'obusawo bwa seminti 5 okuva mu magye ng'akasiimo.
abaganda babikike mu nyuka mu nsuwa abalabali abasigalawo bali mu kubundabunda ng'ekibabunzabunza kwali kwagala kuleka ggwanga libeere mu mirembe kyebatamanya nti ono olukalo yakola abaganda bonna bawumuza kaali kakodyo kakuteeka abanyarwanda bannaabwe bakwate mundu basigaze obuyinza kati n'olw'ensonga eyo mukitegedde bulungi vidiyo gye nakoze yabadde crucial nnyo okubajjukiza nti abaganda tugamba sula omuggo oyo n'omwana kwata omuggo ogunjula omwana ategedde message eno ngikusindikira ngikuddiramu munnayuganda okuva mu mambuka mu maserengeta mu bukiikadde mu bukiikakkono saako ne mu buganda bomba temulonze muggo okugunjula banyarwanda bano kyebagenda okukola mujja kikwasaako emikono ebiri n'engalo bwe ziba muzikyawera ku mikono gyammwe nziramu kibagamba tulwanyisa omulaba atali munnansi nga kyangu nnyo n'okudduka nga talwanye naye obunafu bwammwe n'obutaagala kutegeera n'okwagala nti mutegeera nnyo njagala bagamba bigenda obbassa mu ntata ntegeezeddwako mukendeeze ku kwogera mutandike okukola ku bikolwa omubbi bw'abajja okubba takubulira nti ngenda kujja kubba n'akubbako essimu kibuga tagandi ngenda gibba essimu akunyakulako bunyakuzi n'adduka bw'omusinga ejyanzikulu ng'ogimuggyako bw'aba akusiza ezanzikulu essimu eba egenze n'olw'ensonga eyo buli omu gy'oli bw'onooga nti omuggo ogulonze omunyarwanda agenda kuviiramu tekikyaliko kubuuza nze nkimanyi we are under occupation era omunyarwanda ensi ayagala giwamba era yagiwamba dda togenda kinenyeza mbu nkola tribal statement no we are under occupation by the foreigners those around us. At this particular moment they are using some indigenouses or some indigenous Ugandans who purport to be supporting Ugandans, but unfortunately they are working under pressure to protect Museveni's regime, and those who go against the will of Museveni and his son, they don't survive. They got killed or eliminated, as is still going on right now. So I'm calling all my fellow Ugandans, please wake up so that we can fight the occupation. Elections can't solve political differences in Uganda. I repeat this statement. Elections in Uganda can't solve political differences. And don't be fooled that Museveni is good at dialogue. No. Don't be fooled that Museveni is good at dialogue or nowhere. History doesn't favor Museveni anywhere across East and Central Africa because he betrayed so many people, including his own Rwandese people. He betrayed Baganda. He betrayed His Majesty, the Kabaka of Uganda, Mwenda Mutebi II, to the extent, few years back, he planned his assassination. So the same man who's propagating around, sending his agents to talk about dialogue, nothing, that is not dialogue. That's not dialogue. No. Museveni doesn't negotiate. Museveni doesn't negotiate. The problem is he knows that all Ugandans are poor. They are yearning to get money. So whoever wishes to be receiving money, he joins Museveni. Who doesn't receive money is going to be killed or eliminated. Please defend yourself before it's too late. Mbyogedde mu luzungu ensinga ewulira sagala muntu agenda kwekwasa statement zange nzikola nga nzitegeera kuba ziri well calculated. Ekyo nkimaze nga nfundikira. Mwana byennyanda Yosoferiti bahabulwa nga agende Tanzania. Kiki kyamututte Tanzania kandi okuvire ku ntono 1. Mutabani we mu byobufuzi Ruto bayinza okubanga waliwo omusiguze eyasigula Ruto. Museveni bamusigulako Ruto. Ruto bamututte dda. Museveni bamusigulako Ruto bamututte dda. Ruto mutwali bamusigula. Kiringa bolobera n'omukazi wakale bamutwa omukyajja Ruto bamututte dda. Lwaki bamututte dda?
Museveni yagaidya wawuddeko Ruto nga mugamba congratulations. Ruto bamusigula dda, Ruto bamututte dda. USA yasigula Ruto ne Ruto akakayimba oba bakani kaza wikani. Alwa kayimba kaita bamutukani muyimbi kyayo bakayimba bamututte dda Ruto bamusigula maka. Ruto bamutwala dda bamusigula mutwala. Kali bamutwala ne ka congratulations tanakakola. Kati Museveni nagende wasuluma. Nebakola trade agreement. Trade agreement zeziriwa. Mwenna abadde bayise byamaguzo okuva Mombasa nga mbireta Uganda. Muyizo butaddamu kukozesa mwalo gwe Mombasa nga mugenda kukozesa gwe Dar es Salaam. Era byamaguzo Uganda bina binza okuddamu okuyita Tanzania tebiyita Uganda. Anaaba yeekase okubiisa Tanzania bajja kuba omusolo gwa mirundi okubiisa Kenya bajja kuba omusolo gwa mirundi ena ojja kiwulira. Ye trade agreement yagenzeeko n'ekirala yagenze okukozesa Tanzania egumye buli kimu kyonna nga tewa muntu ayimirira okukola kintu kyonna. Ye Ruto bamututte dda. Ruto taliiwo. Trade agreement yakoze ne Suluma erimu trade agreement erimu n'okunyweza ensala ezo mutabaire muntu yenna akozesayo ka mu window 2. Menga Ruto bamututte dda. Ruto bamutwala dda. Era Mombasa Uganda bitale yinzo kutada mukuisa kintu kyonna Mombasa nga bina bigenda kuyita Dar es Salaam. Ekyo mujja kirabako nejjukira Museveni kati bwe mwami atasobola okugenda n'agamba njala kulwanyisa Lumbuyondo kati ngende wa Ruto twogeremu mbalage mawulire nti yabalimbye. The fact is Ruto bamusigula dda. Yovula ne kasi congratulations to wanna kalabayo. Nenga mutegedde kyamututteyo zabade trade agreements. Yeah. Zabade trade agreements. Zamututteyo nga bagala kudduka Kenya, reso nga Kenya. Ruto mugagga yamutwala. Museveni tayina takyalina waaka. Museveni takyalina waaka omukazi bamututte. Ruto yanova arejjukira Museveni ya investinga sente mu Ruto ezakalu abamubbira akalu buli kimu naye wazeyo kibosire nga kibosai bosire nga atwala omukazi bamututte okujja nga binatuuka munenga abdira kinenga Ruto bamututte dda ono kwe kugenda wakiri kinnamwandu kye gyaba ati munnange byebyo ebirungi bijja biggwa byokya naye nga wakyaliwo negotiations oba taata wa Muwanga Kivumbi aliwo ssaawa zino adiringa ne Museveni saako ne bali bafeeka opposition okwogereza Muwanga Kivumbi bakkiriziganye ne Museveni. So whatever outcomes, don't be surprised. Taata wa Muwanga Kivumbi aliwo kyesimayo oba yamuzaala oba yasikira kitaawe batambula ne state okwogereza Muwanga Kivumbi akkirize bakolagane Museveni. So whatever outcomes mu negotiations ezo, don't be surprised. Kituuza nti ekintu ky'Abannayuganda si kyabakulembeze. Ky'Abannayuganda si kyabakulembeze. So kyonna ekijja mubeere nga mukimanyi mwaddeko preamble mwaddeko ekigula luggi nti taata wa Muwanga Kivumbi akolagane Museveni bagenda mu kkomera ne boogeza Muwanga Kivumbi nabana bafeeka opposition nga baagala akkirize ebintu bya Museveni. Muwanga Kivumbi ave mu struggle ava ku Kyagulanyi bamulizo bwa parliament wa mu form government akola ebiddako fembo atosulewo Museveni enagambye ne bono otwala buli omu n'ekitebe n'okiteekako gulera n'okitwala wire ya res concern Bannayuganda basigala batasobola kugula n'olw'ensonga kuba katukulwa katonda n'ensi yange akatabi muzikirize nkamalirize mweraba.